Mugencha leero omukazi Kalitima assa omwana wa mujja we emmundu ez'emu buto okusekebbuka endagaano bagikubyemu ebituli. Bannamateeka b'ekibiina kya National Unity Platform bakedde Mukooti nkya leero okuwakanya ekyasaliddwa akakiiko k'ebyokulonda eky'okuwanduukula oba okujja Mathias Walukagga mu lwokaano olw'okuvuganya ku kifo kya omubaka wa Paalamenti wa Busiro East olw'obutaba na buyigirize bumala. Akakiiko k'ebyokulonda kajje Walukagga mu lwokaano oluvannyuma lw'omu ku balonzi mu kitundu ekyo okutwalayo okwemulugunya ng'agamba nti talina bisaanyizo bimusobozesa kubeera mubaka wa Paalamenti. Abantu ab'enjawulo okuli n'ababaka ba Paalamenti nga Mohamed Nsereko wa Kampala Central bavuddeyo ne basaba Walukagga kakkane addeyo asome nga bwe yeeteekerateekera akalulu akanaddako mu mwaka 2031 mu kifo ky'okulwanira mu kkooti ne ku mikutu emigattabantu. Wabula Mathias Walukagga agambye nti ekibatutte mu kkooti enkya leero kwe kwagala okufuna obwenkanya kubanga ye amanyi nti yasoma era alina ebyetaagisa okubeera omubaka. Kedde ku makya ne bannamateeka bange amasuuti tugambadde n'empapula tuzitutte mu High Court tututeyo appeal nga challenginga decision ya Electoral Commission gye yabeera nga ewa ne bandinominatinga nga basinziira ku nsonga ze batalina na kuyingiramu kubanga ekituufu kiri nti Electoral Commission talina jurisdiction tunula ku buyigirize teregulatinga academic papers ebeera National Council for Higher Education oba UNEB. So tugenze batunnyonnyole lwaki nze ndabanga kino ekintu ekyabadde tribal nga basala era yabadde political decision kubanga kwafande Rwashande bwe yaleese ebalo ya National Council for Higher Education ngeri certified gye yakolanga ne national ne mature age entry tendaba kuyisibwa mu Parliament yate bagambye nti nno ayitewo nze nendeete yange naleete ebbaluwa B eya mature age entry aptitude test neya national ng'emaze okubeera equated by National Council for Higher Education nze natwalayo zombi nga emu ndagaano ya kibanja ng'ekirala kyapa kati baate beesibye ku kyapa ku ndagaano nga waliwo ekyapa. Abatunuulizi b'ensonga naddala bannabyabulamu n'abatunuulira ebyobufuzi bajunguludde endagaano eyakoleddwa wakati wa Uganda ne Amerika mwe yasinzidde okulangirira omutemwa gw'ensimbi eziwererako ddala okutumbula ebyobulamu bya Uganda. Amerika yatadde omukono ku ndagaano ne Uganda mu bagenda okutumbula ebyobulamu ng'endagaano eyo yateekeddwamu omutemwa gw'ensimbi gwa buwumbi bwa $2.5. Wabula abatunuulizi b'ensonga bagamba nti obukwakulizo obumu bwateekeddwa ku ssente ezo buleesewo okwekengera kw'amaanyi naddala ennyingo egamba nti Uganda yakuweerezanga kalonda yenna ne bwina akwata ku balwadde abanajjanjabibwanga wansi w'enteekateeka eno. Olunaku lw'eggulo minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija ne minisita w'ebyobulamu Jane Ruth Aceng batadde omukono ku ndagaano eyo ku lwa Uganda ate nga ambasada wa Amerika mu Uganda William Pope yabaddewo ku lwa Amerika. Mu ndagaano ya Maago mbiriri yakkaanyizza nti ku nsimbi obuwumbi bwa $2.5 Amerika egenda kuteekayo akawumbi kamu mu bukadde 7 eza dola olwo gavumenti ya Uganda ereeteko obukadde bwa $500. Kyakkaanyiziddwako nti ssente ezo zigenda kweyambisibwa okulwanyisa endwadde okuli mukenenya, akafuba, TB n'omusujja gw'ensiri. Mulimu n'okulongoosa embeera abasawo gye bakoleramu okuzimba amalwaliro ag'omulembe, okuteeka eddagala mu malwaliro ga gavumenti, okuteeka ebikozesebwa ebirala mu malwaliro n'ebirala. Kinajjukirwa nti bino byonna bizzeewo mu kiseera nga Amerika ekulemberwa musajja mukulu Donald Trump ebadde kyejje yeesambe enteekateeka ez'okuvujjirira enteekateeka ez'ebyobulamu eri amawanga agamankusire nga ne Uganda mw'ogitwalidde. Wabula minisita w'ebyobulamu Jane Ruth Aceng yategeezezza nti endagaano eyo egenda kuyambira ddala Uganda mu kutumbula ebyobulamu. So what will this historic partnership deliver for Ugandans? There will be more doctors, as you heard from His Excellency the Ambassador, nurses, midwives, and community health workers who are well trained, motivated, and equitably distributed. Upgraded laboratories, functional health facilities throughout the country, and resilient supply chains.
stronger disease surveillance, diagnostic capacity, and rapid response readiness. Kakano mbaka wa Parliament akiikirira Buyukwe South era nga naye musawo Mutendeke agambye nti weewaawo endagaano eyo nnungi olw'okutumbula ebyobulamu naye ennyingo ezimu ezaateekeddwamu zireetawo okwekengera kw'amaanyi. Okusinga yeekwatiridde nnyo ennyingo eyo egamba nti kalonda yenna akwata ku balwadde waakuweerezebwa nga Amerika. Ekyo nno kituggyako obwetwaze bwaffe n'okumanya nti Uganda eteekwa okubeera n'obuvunaanyizibwa ku bantu baayo. Newankubadde nga twebaza US okuteekawo ssente ezo, waliwo ebijjirako kyakatuuka tekibula mitengetero. Emitengetero egijjira ku ssente ezo kyebayita information. Kubanga okujjanjaba omuntu siriimu akafuba malaria, wabeerawo ebyokunoonyereza, research ne data ebiva mu kunoonyereza ku muntu agenda okujjanjabibwa. Ebyo byonna babiteeka mu fayiro bo bennyini gye beeterekera. Era na Munnayuganda ayagala okukola okunoonyereza ku kintu ekirala kyonna ateekwate kusasula ssente eri United States of America okumukkiriza okufuna access oba okutuuka ku information gye bajja mu Bannayuganda bennyini nga babajjanjaba. Kale bakuweesa omukono ogwa kkono ate ogwa ddyo ne gutwala. Dr. Michael Lulume Bayiga agambye nti ekiseera kituuse gavumenti ya Uganda etandika okulowooza okuteeka ssente eziwererako ddala mu byobulamu bya Bannayuganda nti okusinga okwesigama ku ssente ezo zirabika okubeeza obulabe. N'olwekyo newankubadde ng'ensimbi ezo tuzeetaaga kubanga tulina obwetaavu obw'okujjanjaba abantu baffe. Naye bino birimu okalyadda kubanga bw'onooba weetaaga okujjanjaba abantu gye bujja nga United States of America ekuggyeko omukono, ate ojja kubeera nga weetaaga okusasula okusobola okufuna information eyo. Bwe bulwa obuli mu kintu kino. Naye bwe bati abafuzi b'amatwale gye batutwaliriza. Mu ngeri emu omubaka wa Parliament akiikirira Kalungu West Joseph Gonzaga Sseungu agambye endagaano eyo terina kyamakulu. Amakulu gonna tesobola kuba na makulu kubanga essente zibasuubiza nyingi nnyo. Gavumenti ya Uganda tekola commitment ekigiremeza looni zonna okwewola. Teba na ssente zeewaayo za musingo gwayo kuziweeza ssente ezo. Kati $5 million ebya dola Uganda tegenda ziwa. Ssente zijja kutuukiriza endagaano y'abali. Ebyo byakiyita mu lujja kola mawulire. Kyekya bulimba tekijja kusoboka kubanga tetulina ffe mu bbanka yaffe ne mu budget twaziteekamu ezo ssente ezo. Minisita by'ensimbi era avunaanyizibwa okuteekerateekera eggwanga Matia Kasaija ye agaanye okubaako kyayogera ku by'endagaano eyo. Abapapalaza kakati ebyo temubimbuuza ebyo tobuuza. Tuli baddi. No, not please. I will not. Entiisa ebuutikidde abatuuze ku kyalo Lwanika ekisangibwa mu disitulikiti y'e Mayuge Mbusoga. Omukyala Kalitima akakanye ku mwana wa mujja we n'amutta. Omusasi waffe e Busoga Kirabira Frederick ayina ebisingawo. Poliisi e Mayuge ekutte omukyala Namukose Silivia aweze egy'obukulu 28 ng'onagambye okwakkana ku mwana wa mujja we ow'emyaka 12 gyokka egy'obukulu n'amukuba era n'amutta. Bino byabadde ku kyalo Lwanika B mu ggombolola y'e Bukatuube mu diisi y'e Mayuge era ng'omugenzi ategerekeseko lya Fiona muwala wa Tigawalana Moses. Kigambibwa nti Namukose ono yatumye Fiona akumo omuliro batere bafumba ekyeggulo wabula Fiona n'amwanukula ng'agamba nti awulira omusujja era tajja kusobola. Namukose kwe kusituka we yabadde atudde n'akwata Fiona n'amukuba nga bw'amuggunda n'omutwe ku kisenge omwana n'akosebwa nnyo. Ab'okumuliraano baawulidde omwana alaajana kwe kutuukayo balabe ogubadde ne basanga nga Fiona ataawa bwe bati ne bamuyoolayoola ne bamuddusa okumpi kalwaliro awo wabula n'afa nga yakatuusibwayo. Ssentebe w'ekitundu kino Julius Tibiita yakubidde poliisi y'e Bukatuube nejja n'ekwata Namukose Silivia n'emuteekako obunnyogoga era bw'etyo n'emukunguza n'emutwala mu kaduukulu ka CPS e Mayuge nga bw'alindira okuwera enemba n'ogw'obutemu.